Chicho omanyi ku kifo kino era ekifo kino gwe kiku inspiringa kitya oba kikuzaamu kitya amaanyi nga Munnayuganda? Nsaba otegeeza abantu. Engineering center. Engineering center. Hano niho hakurabiraho za diru zona. Hano niho bakupimira era abasubuzi. Wano ebeyeri wano mutaka gisubu wano bapimira bijanjaro byona nibita wano. Kasori yene wo kusubuza na ita wano za diru zone ezimukumeza mani. Buri kimwe nikita wano. Pamba nizita wano. Amabati nigayita wano. Mama emwanyi nizita wano. Tine kitakuita dero g'amashanyarazi nibagapima mu centimeters. Bapima amashanyarazi mu centimeters. Amizi bagapima mu kilometers. Buri kimwe nikitira wano. Gabi wano ni business netunda. Murugo muveyo je mutundireyo. Mujje wano. Okay, tweyanze nnyo tweyanzeeke. Munatusonyomu katono omwami ono Bombardier teyasoma mawulire era ye kyayogeddeko kyekyo nga ye. Wabula njalo bategeeza nti ekifo kino kya nkizo nnyo era nga bateesezaamu ebintu bingi ebikwata ku Bannayuganda. Nibyo binakugamba, nibyo binakugamba. Amabati bagateeseza eggwanga era nigayita wano. So wanenno we wabeera abantu ab'enkizo ng'ababaka abakiikirira eggwanga lyaffe ne baba nga baliteeseza ebintu ebirungi. So Bombardier amanyi musanyufu nnyo okuba nga atuuseeko mu kifo eky'enkizo nga kino era Pavini Pro yabadde